Alright, abasinga obwedda mulimu inbox yange ku machanga mugezako kubeera nga mungamba ndabe yo interview y'omwana mulenzi amanyikiddwa nga Morris Khan eyakoze interview ne Faruku Shakozi hawali ku Gospel Live. Nasobodde okubeera nga mbiwuliriza naye nga oba wuuliriza nnyo bulungi ono omwana abadde anyumya firimu ate nga we twogerera ssaawa zineno ne kkooti enkulu emwetaaga era ssaawa zineno anytime from now bagenda kuddamu bamukwate. Bo balaga nti nno omwana baamusiba just emyezi 6 ye n'alimba nti no bamusiba emyaka 7 naye nga tetunagendayo ne ba Godfather Masawo mbakuletedde. Alright, nga tetunaba kubeera nga tudivinga deep okweno story y'omwana mulenzi mbadde nyongera okujjukiza video eno gimpereka like bumaze subscribe nga wegatte hako mukutu gwaffe guno. Olunaku lw'olwo nga bekugambe police evuddeyo newandiikira mwana mulenzi amanyikiddwa nga Morris Khan era emwetaaga anytime from now bagenda kubeera nga baddamu okumukwata. Alina programu ye wamu n'abanne abayasobodde okubeera nga amentioninga aba big spender wamu Mbu ne Don B bageza kubeera nga ababba Abannayuganda batya bino genda kubeera nga obinyuka. Njagala kuwuliriza eno story olabira ddala nti omwana abadde anyumya firimu. Video yino njagala tugirabirize ffenna sokolabe kati gye nsisinkana principal waffe kati ate taata wange naye yali amumanyi nga beemanyi ne banyumyawo kati ampita ambuuza Morris kapyaki bintu byaffe wabivaamu ambuuza biri bye namukolero emabega mugamba w'ekitiibwa ebyo bintu nalaba nga bibi nembita naleka naawe tunaafuna tutya ssente. Alright, omwana mumuwulidde agamba yali holiday mu ye ya Siriatu n'asobola okubeera nga ajja mu Uganda kubanga yagamba muno taata we Munnayuganda era asibuka Masaka wano wenyini n'avaayo n'agamba nti no yalaze mu Uganda by mistake. Imagine by mistake mbu taata we yali amanyi principal we w'essomero mbu taata we n'asisinkana oba bo babumpinga into each other ye ne principal. Imagine principal we Tanzania agenda nabampinga ne taata we naye mu Masaka ekibuga ne basobola okubeera nga bagenda mu kazinga oba beach emu gyagenda okubeera nga mentioning. Olabira ddala nti no story tezikola ki ate zigatta ali mu kubeera nga anyumya firimu era omwana mugezi mubeereyo nga muzanya abaana bajja bamalawo sokolize endala paati nsibya angamba mpe ennamba yo nja kukubira nga muwe ennamba yange nga tudde ewaka nkubira ekiro taata asula eka nsula nzekka ankubira sima ngamba waliwo omulimu nyini omwana wa myaka 16 at the same time atugambye mbuno yakava Tanzania. Okitegeera omuntu yakava Tanzania watuuka mu Uganda afunirawo namba afunirawo essimu nateekamu namba ate mu biseera byedda mu 2018-2019 which was somehow very impossible. Soko wolirize tukyagenda maaso ffenna ugenda otegeera n'omwana muyaayi guliko ssente naye nze mukamaawo bwe tufuna ssente zino nja kukutemera naye bwe byonooneka ne bakwata sibiri principal ow'essomero ansomeramu simanyi yakulaba mu future kwe kuwa kali ka scholarship awo simanyi. Yes, mugamba muli muki angamba gwe kakkana nga nsindikira email ku email yange nsindikirako message nga njibikkula mpisaamu amaaso mugamba tujja kukola nze nga mugamba tujja kukola kitegeera bulungi nga mugamba naye twetaaga laptop kitegeera bulungi twetaagayo modem gatumubuuze biki bye bamusindikirako ye nagamba kati munsindikira bino ebintu bwe tujja kukola. Olabira ddala nti nno omwana agezaako kubeera nga anyumya story firimu ate nga ebyaddala yakwita Bannayuganda bano wentegedde nti nebyaddala bamu waya nedda zikyabulamu soko wulirize byonna yalina obigula nti yaleese omulimu ze sirina ssente omulimu ogutegedde tonagutegedde ngutegedde ansindikidde message ku email ompisizaamu amaaso omulimu gwe gulina okutambula zali $3 milioni 10 something like that. Yes. Nga mugamba tujja kukola Headmaster w'essomero aleeta omulimu aguleetera student aguleetera nze senior 3 olwo ngenda mu senior 4 by then ali ngenda mu senior 4 kitegeera bulungi uliriza omuzadde Warren so sigenda wala njagala osoko owulirize mwana mulenzi omusajja omukulu Godfather ngageza okubeera nga akunyunya ne party yenze sigenda kujja mu part 2 just ne bade part 1 tukiziza okubeera nga tubigategata video naye nga bade bizibu muko naye tugenda kuleetera ddala video buli kimu tubikutemetemene tulabire ddala nti omwana akola ki omwana mulimba by the way bagenda mukwata guge mazimbo oba uli kumpi naye mulabule mugambe nti no abasajja bamaze dda kubeera nga bafulumya court
wallet ila anytime from now bagenda kukwata video hiyo so koleze Godfather tumale nkuletere video number yomwana mulenzi eno ongambi byadala byayogedde bidi in line with hacking oba ono ageza kubeera abba basekadama ne bakadama abali mu biyumba kubanga tunuulira omwana omuto tunuulira omwana fala tunuulira omwana kyenjenje ng'akutta abantu be nandeyozeza ndi bategeera ng'abakutta obwo ng'abutuddeko nabba banka nobba banka nga tomanyi yali banka ki ne basiba emyaka 7 ne bakusiba emyaka 7 nga DPC yakufunana nga banka temanyi then who was the complainant? How can a DPC become a complainant? How did the DPC prove beyond reasonable doubt okusalira DPC yalina nyini sente kubanga DPC tasobola kuvunana nti wabba sente kwa account ye nga banka temaze kakasa nti zirina omwana naye kabamusibako gwe memusimeya omuntu asoma obwalooya bw'oba ayagala okubeera looya omutuufu story ya ssaawa 24 looya afuna hinti ku story ya ddakiika aga n'amanya ekituufu kwekiri omwana naye bamusiba naye nga bamusiba omwezi nga gumu oba ebiri ne bamukwata oba idle public nuisance or anything of sort of that kind n'abaako akatono kamanya ku kkomera najja abalimbirako binabba banka naye ng'ekigendererwa kye nze bwe bamutunuulidde nenkozesa IQ yange ey'obwongo bwe nnina mu mutwe tabba banka abbaabo abaagala ababbira ebbanka era be bantu abamulimu emabega kati gye nsisinkana principal waffe kati ate taata wange naye yali amumanyi nga beemanyi ne banyumyawo kati ampita ambuuza Morris kapyaki bintu byaffe wabivaamu ambuuza biri bye namukolera emabega amugamba w'ekitiibwa ebyo bintu nalaba nga bibi nembita naleka naawe tunaafuna tutya sente eyampa ddiiru ensibya eyampa ddiiru ensibya angamba mpe ennamba yo nja kukukubira nga muwe ennamba yange nga tudde ewaka nkubira ekiro taata asula eka nsula nzekka ankubira essimu aŋŋamba waliwo omulimu guliko ssente naye nze mukamaawo bwe tufuna ssente zino nja kukutemera naye bwe byonooneka ne bakwata sibiri principal ow'essomero ansomeramu simanyi yakulaba mu future kwe kuwa kali ka scholarship awo simanyi yes mugamba mulimu ki aŋŋamba gwe kakkana nga nsindikira email ku email yange nsindikirako message nga ngibikkula mpisaamu amaaso mugamba tujja kukola nze nga mugamba tujja kukola kitegeera bulungi nga mugamba naye twetaaga laptop kitegeera bulungi twetaagayo modem yonna yalina obigula nti yaleese omulimu ze sina ssente omulimu ogutegedde ngutegedde yansindikidde message ku email ompisizaamu amaaso omulimu gwe gulina okutambula zali $3 milioni 10 something like that yes nga mugamba tujja kukola headmaster w'essomero aleeta omulimu aguleetera student aguleetera nze senior 3 olwo ngenda mu senior 4 by then ali ngenda mu senior 4 kitegeera bulungi uliriza omuzadde nga mugamba tujja kukola guli Uganda guli outside nze saamanya nze yampa bu details nali njagala okay nga mugamba tujja kukola nga ngulira ebintu byenjagala behind my daddy's back taata wange talina kyamanyi kyokka tubeera mu nnyumba etya nga bampa ebikola nga nyingira ekisenge nga buli lunaku alina okunteerako ddate wa $6,000